Yes, okay, nkwaniriza kujika media ensibuko ya mawulire. Gwatana bakubanga subscribinga, genda maso subscribinge, likinga, commentinga tasobola okubanga munange tutambula fenna. Of course, ntandise namusajja mukolo Jostede kusa mukyala we Prima Kadashi. Bano bakola kyamanyi okubanga munange bebuzabuza. Bebirira munange bakweka ebintu byabwe naye ngate bano twabalabyeko wali bazze mu public munange ne batulaga nti bo bali bonna era babaddeko n'omwana waabwe ku kabaga akamu wabulanga balaga bo tebalina kigenda mu maaso wakati waabwe babiri yadde nga bano basobodde okufunayo akafaananyi babiri naye nga kiraga they are not happy at all. Bano nno ekisobodde okubagatta be baana wabulanga singa tebabaddeewo bano bandibadde ng'ebyabwe jjukira mabegakawo bavaayo ne beewandulira omuliro. Buli omu nga awandula ebigambo. Muganda wange ebiseera ebisinga kyovulaba si kirungi kugamba bintu byonna byamabi byonna bigambo mwagalwawo kubanga singa mwawukana muganda wange agenda kulangira obusezi bwe wamugamba agenda kulangira okufuka ku buliri kale bano beerangira ebigambo bingi nnyo naye ffenna tubimanyi bulungi nti Jostede ayinayo ekivulu maaso awo era ng'ono munange akozesa nnyo omukyalo ono okumukuumira mu mawulire singa abayo n'ekivulu kyonna ojja weegendereze nti bwe tubeera n'ekivulu ekya Jostede ojja kwesanga Prima Kadashi avaayo n'abeera mu nsonga ezo. Kale okusinziira ku mbeera yo nga we yatambudde bano omukyala yagezezzaako kubanga munange ateekayo nnyashi ye munange Jostede ayitike afunemu akaddannyuma naye nga Jostede alabika si byaliko ono yeebuzaabuza wabula ekyo kyonna kye bakweka tujja kubanga tukimanya yadde nga batufudde abalalu naye nga kyetumanyi bano balabaganira ddala bateka okubanga bakolagana just munange nga wumanyi kamera tezibeera buli wamu kakati mu kamera batuleetera ekyo kye twagala okulaba ne tukkiriza naye ng'ate si kyekituufu. Yes, of course mukwano gwange yewe tuvaayo eyo njagala tutunuleko ku music industry ey'eggwanga Uganda. Ssaawa eno tukiraba nti tulina omuyimbi omu babiri basatu be tugamba nti be bayimbi abaliko yadde nga tujja gamba nti tulina ebitone bingi tulina abaana bali young voice acidic vocals baana bangi bayimba bulungi wabula ojja kwebuuza lwaki music industry ekyaganya okubanga ate ekulaakulana. Bangi bavule ne bagamba nti Alien Skin yayonoonye music industry ayimba bubblegum music naye kyenyiza okulowooza nti music ajja kwetaaga okubanga ate munange atambula ne trend era nga ebiseera ebisinga baani abakola trend omuyimbi agenda kukola trend naye ate abawagizi basalawo kinene nnyo okuba nti trend eyo etambula. Kyovula munange ekiseera kyatuuka nga Jenny Luzamba yaliko nga Lugafulo yatunda mu kibuga Kampala naye essaawa yatuuka munange oyo nagwako era kati tumulabanga bikadde ye kadongo kamu agenda asaanirawo ddala ate nga kadongo kamu tugambe nti yo music eyasookerawo ddala tujjukira abasajja babasudde Paulo Kafeero be bamu ku bafowu bakadongo kamu benyiza okugamba mukwano gwange bootegeera obulungi wabula abayimbi bavaayo ne bakola Uganda National Music Federation era ng'eno essaawa eno ekulemberwa omukulu Eddie Kenzo wabula nga bona balina essuubi nti singa bavaayo ne balwanirira copyright munange ekintu kigenda kuba kiteredde music agenda kuba ateredde music industry egenda kuba nga tekyalina kigisumbuwa kyonna wabula kiyinza okutegeeza mukwano gwange copyright si yekka asumbuwa industry eya music ojja kwesanga nti ebintu bingi nnyo Uganda National Music Federation byerina okuba nga ate ekwatako era nga ekimu ku byo bwe kubanga munange ekola ku infrastructures okitegeera modernity wa music kubanga ojja kwisanga nti ssaawa zino tulina baproducer batono abali professional essaawa eno tulina bamanager batono abali professional ojja kwesanga nti buli muntu asobola okuvaayo ne yeeyita manager amanaginga omuyimbi ojja kwesanga nti okumanaginga omuyimbi tekitwala ssente zokka ojja kwetaaga ebintu bingi nnyo ebitambulirako. That's why olabye abayimbi bangi abalina omusimbi nga balina omusimbi era nga bateekeramu ddala wabula nga ekintu kikyaganye nga bafaani babeeganye ojja kwesanga nti omuyimbi okuviira ddala ku nneeyisa ye empisa obwetowaze bwe byonna byakola ate biva ku management gy'abalina singa ye ng'omuntu aba tasobola kubanga ate akikwasaganya manager yamugamba nti yambala bwoti lyemmere bwoti genda mu kifo bwe kiti wano togendawo bantu bayise bwoti abawagizi bo baddemu bwoti mu interview kola bwoti mu interview yambala bwoti ojja kwesanga nti ebyo bikuumira omuyimbi waggulu. That's why bava ne bagamba Diamond Platinum munene olw'ensonga Diamond Platinum okubeera mu kifo kyalimu olina okuba nga munange omusasudde
takola appearance nga tagenda kusasulwa. Ekyo kimu awo no kimufuula high valued artist. Agenda kuba wa bbeeyi nnyo, ojja kwesanga nti ojja kwetaaga okumusasulira okumulabako essaawa yonna. Ebiseera bisinga abawagizi bwe babeera nga bakufuna nga buli wooli nkufuna muganda wange obeera cheap. Bano batuuka ekiseera ennyonta n'ebaggwako nga tebakyayagala kulaba olw'ensonga bwayagalira asobola okukulaba. Yadde nga era si kirungi kubanga ate munange abawagizi bo obayisa bubi. Waba kusanze mu kkubo mukubire kajambo leka kumweragirako kubanga eyo gy'oli yaba yakuwanikayo. Singa abayimbi bano abakulemberwa Eddie Kenzo bavaayo ne batuukiriza kye baliko ekya copyright, ekyo nakyo kigenda kuyambako okuzimbako music industry kubanga ojja kwesanga nti abantu bangi nnyo abafuna music bamufunamu nnyo wabula nga ate tebateekamu. Ojja kwesanga nti omuntu ateekamu ssente agenda mu studio na recordinga n'agenda wasasha vibes n'akola video ey'obukadde 10, bukadde 8, bukadde 5 nga ye oluyimba lwe agenda dufunako kitono. Ojja kwesanga nti bantu bangi bagenda tambuza product ye bagitunde naye nga ye talinaako mutemwa gwonna gwagenda kuba nga ate munange afunako. Twalaba abayimbi bavaayo ne bacomplaininga kukola tunes nti webanga 10% ojja kwesanga nti omuyimbi ye afuna even 1 point taweza yadde 3%. Kale ojja kwesanga nti abayimbi babbiwa era ekyo kibakuumidde mu bwavu. Ssaawa zino tulina aba legendaries, abasajja abasooka mu music bayimba neka ku ssaawa eno munange tebalina assets ze balagawo, tebalina ssente naye ng'ate music waabwe akyakubibwa era mu library ezisinga music waabwe akyasabwa. Ogendayo n'osaba ennyimba za kadongo kamu. Kizibu nnyo ogenda mu library n'otasanga muntu asaba nnyimba za kadongo kamu era nga bakyazinyumirwa, naye famire z'abantu abo munnange abaalinga bayimba ennyimba ezo tebalina kye bafuna okuva mu nnyimba ezo. Kakati ojja kwesanga nti abayimbi bakola bukozi, ebintu byabwe amaanyi gaabwe ne gagenda bugenzi era nga ekyo kyekimu ku bikyasinze okuba nga bisiba music industry. Naye nga olw'obudde nsaba nkulekereka video kano ate olabe ku bagenzi abakomyewo ne babuuzaako ku bantu. Muno nno mulimu omukulu Paulo Kafeero kw'ossa ne musajja mukulu Kasirye Gwanga kaako. Nga bwe nalaga nti nja kukyusa nkwata ku lugendo futte eno azizino zituleese era tuvudde bukunja mushaggwe kitwongera essanyu bannange nga tubasanze mu mbeera eno kwenese tuwungula ng'obwato mukama yebala tasyakkuma ensiga etawaŋŋana eno era mpaawo wali ddembe wano olaba n'obutebuyoya osanga bweyayaana maama nga ne kuba kaddi yeekola bwetyo abantu abagwedde amaanyi agazibu bafuutulirawo kyokka tulabye bannange waliwo n'abafengala eyo mu bulumi obw'enjawulo nga n'amabujja osaana otyo ne bufa nga buteeza obugalo lwambi. Aneta kitalo nnyo tulabye bannange. Aneta kitalo nnyo tulabye bannange.